Philip Okrach y'omu ku bazannyi abali ku ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby egenda okwetaba mu mpaka eza Commonwealth Games eziguddwawo olunaku olwaleero mu kibuga Birmingham ekya Bungereza. Ono agamba embeera nnungi mu nkambi nga balinze essaawa busaawa okwetaba mu mpaka zino. Tuzze okulaga ensi nti tetwawangulira ku home advantage. Kibadde kiseera nga kijja and we've been tubadde tukola nnyo n'amaanyi okulabira ddala nga tutuuka wano era kati twazze tulinga ba African champions era twagala kukiraga wano mbu tetwazze nga underdogs naye twazze nga ba African champion era twagala okulaba nga tuva mu kibinja. Rugby Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja dda ne Australia, Kenya ne Jamaica era egenda kuggulawo olutabaalo lwayo mu mpaka zino ng'ettunka ne Kenya olunaku olw'enkya. Okubeera kweno ttiimu kya mukisa munene nnyo okuba nga nsobodde okubeera nga ngenda kukiikirira eggwanga mu Commonwealth Games ezisookedde ddala mu bulamu bwange. Abamu ku abazannyi wano babadde wano emirundi ng'ena esatu ebiri, so kya mukisa mulungi. Neebaza Katonda ne neebaza nange kennyini olw'okuteekamu amaanyi. Ate Michael Wokrach ono nga ye captain owa ttiimu eno agamba ekigendererwa kyabwe ekisooka mu mpaka zino kyakuva mu kibinja basobole okwesogga omutendera oguddako. Enso agamba abazanyi bonna ey'obweru okusoma kintu ky'amaanyi nnyo era kintu kya kikulu nnyo. Olaba nze nsomye nafuna degree yange naye nkyakola, so kintu ky'amaanyi nnyo nti w'omaliza okusoma osobola kukola buli ky'oyagala, osobola kuzanya emizannyo gyonna gy'oyagala era kyensobola bagamba nti ebyakusoma teba giving up, basigale nga basoma bapasuinge ne career yabwe endala nga mu sports. Ttiimu 16 ze zigenda okubbinkana mu mpaka zino mu basajja ng'ate 8 ze zigenda okuttunka mu bakyala.